Insha Allah oba Allah nga asazeewo tugenda kubanga tusiibulula abantu lunaku olwokutaano abatasukka 10 oba abataka wansi wa 10 era nsaba agwe wenna agala okusiibulukako naffe beera ng'oteeka message ku namba y'essimu 0524680778 bunaku olwokutaano tubeere nga tusiibukira wamu era nga mbasuubiza nti tujja kuba nga tubano na wonna gye munaaba muli era nga tujja kubazaayo. Tukikola kulwa kuddiza oba kwebaza abantu abatukirizaamu nga Nyondo Media Nyondo Gleam. Tubaagala nnyo. Okuddiza guba mwoyo mu ngeri ya kuddiza naffe Allah atuwa omukisa oba ateremu obwangu mu bye tukola. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Gleam mwe mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Gleam naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula. Twahaddewo entambula zaffe zino ziri 2 era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu. Tulina abagoba baffe 2 ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne ba driver bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Gleam era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Gleam mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Gleam. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja n'antuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Gleam mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo. Tulina emmere yonna okuva e Uganda, tulina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu. Banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Gleam tojjanga okwo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eri baganda baffe mwenna abayisiraamu baganda baffe abenzikiriza endala namwe tubabuuzaako ate mu ngeri ey'enjawulo nti omukama waffe yeebazibwe. Banaye mwenna abasiiba Mukama Katonda tusaba abateeremu obwangu olw'ensonga nti ekisiibo si kyangu okwerekereza okulya n'okunywa olunaku lulamba oba weerekereza si kyangu. Amanya nze Nyondo Rozet ndi ne mwana mulenzi Wizard of Love ne mwana muwala Nyondo Witini nga tuzze okubaagaliza okusiiba okulungi nga tuzze okubakulisa okutuuka mu mwezi guno gwa Ramadan omwezi ogw'ekisa omwezi omutukuvu omwezi Allah wawulira ssaala z'abaddu be
mangu nga tasibyemu. Uzadde ababuuzeeko, Witney ababuuzeeko, then tubanjulire ensonga ate etuleese olunaku olwaleero. Tuli wamu ne Nyondo Media ne Nyondo Gleam. Wabula kusalamu abantu. Ngenda kutola salaamu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya, Wizard of Love. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basiraamu mwenna mwebale okutandika swaumu. Buli yatandise ekisiibo saba Mukama awulire essaala zo. Temugwamu maanyi, mulimu abatandise mulaba lunaku mpitirivu. Waliwo gwe nalabye mukwano gwange yatandikiddewo n'okogga. Lunaku 2 naye togwamu maanyi. Ajja kumalako. Ennaku ezisooka teziba nnyangu naye otuuka n'okimanyira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Nyondo Witi, bannange balamusizaako abalabi ba Nyondo Media. Mbagaliza ekisibo ekirungi, Ramadhani ennungi, batambulire bulungi. Yatugifunemu n'ebintu ebirungi, bannaye buli omu kyasiibira. Kimutambulire bulungi. Angafa aba Nyondo Media ne Nyondo Gleam twasazeewo okubanga insha Allah bw'anaatusobozesa buli lunaku olwokutaano twasazeewo okubanga tusiibulula abantu abataka wa namba 10 bataka wansi wa 10 buli lunaku olwokutaano, era nga tusaba ngo wenna ali eyo nga wandyagadde okuba ng'osibulukako naffe lunaku olwokutaano, teeka aka message awo oba oteeke message ku namba yaffe y'essimu kwerieko ku screen. Tukusuubiza nti tujja kuba nga tukunona wonna abooli, era tumala okusibulukuka tukuzaayo buli lunaku olwokutaano. Lwaki tukoze ekintu kino? Tukoze ekintu kino okwebaza abantu mwenna abatuweereddewo, abatukkiririzaamu, abatwagala kuba naffe tubaagala, ewamu n'okuba nti tubaddiza abantu baffe ku bye mutukoledde naffe okuba nga ate tubaddiza, ewamu n'okuba nga tulaga ekifaananyi ekirungi eri n'abo abalijja nga ffe tuvuddewo nti ate omuntu okubaako kyokolera omuntu omulala tekyetaagisa kubanga oyina essente oba omutitimbe gw'ensimbi, kuba naffe tetulina kyamaanyi nnyo naye tujja kumanaginga ekyo ekitono ekitusobodde nakyo tubeere nga ate tusibukirako wamu ne bannaffe abo abasiraamu ababeera basiibye, era nga tusaba mukwano Allah yabeera alaba. Togamba nti wasiibye nga tewasiibye nga tosiiba ate n'ogwa mu mukisa gw'omuntu abeera yasiibye, era nga tukowoola abo abandyagadde okuba nga batweyungako obunaku olwokutaano okusibulukuka naffe, era nsuubira kano akafo ke tujja okusibukukirangamu, era nga we mbagambye tujja kuba tubano nawe muli, era tujja kuba nga tubazaayo nga tumaliriza okusibulukuka. Olwo nno naffe Allah atuwe omukisa oba ateremu obwangu mu bintu bye tukola, era nga ansuubiza oyo yenna anaaba tayagadde kulabikirako ku mpewo zaffe tekirina buzibu ojja kubeera ku sayidi. Abo banabakkiriza okulabikirako ku mukutu gwaffe bo bajja kulabikirawo. So ekintu kino ebiseera ebisinga okukola ekintu ekyekisa
tekyetaagisa nnyo kujjayo kamera na kulaga abantu nti kino kikoleddwa ne kiri kikoleddwa era bingi bye tukola nga tebiri mu kamera. Lwaki ebimu tubiteeka mu kamera? Kibeerewo nga example eri abantu abalala nti oba oli awo naffe ne tulibeera nga tuvuddewo omuntu alijja alisangawo enkola ng'eno naye n'alaba nti kibeera kisaanidde. Kati ngaffe abantu aba media tuliwo okusomesa abantu era nga tuyita mu kamera ne tulaga ebyo byonna bye tubeera tukoze. So n'omuntu alijja nga twavuddewo oba oli awo nga tukyalina akakisa akagamba nti nno munnange nno kino ekintu kibeera kirungi singa obeera okikoze, ekintu kino kibeera kirungi singa obeera okikoze. So kituyambako nti obubaka obwo bubeerayo ne beera nga butambula. N'oyo azaaliddwa n'alizaalibwa azaaliddwa bw'alikiraba n'alaba nti kikolwa kirungi n'afunamu ekyokuyiga naye n'akikola. Era nkiddamu nga ŋŋamba nti omuntu okola ekintu kyonna oba okikolera omuntu omulala tekyetaagisa kuba nti n'olina kuba ng'olina nnyo, wabula kwata ku kino ekyo ky'obeera olina Katonda ky'abeera akusobozesezza era nga tebibeera bya mpaka. Kuva ku mutima gwo nga gwe weesaliddewo n'ogamba owaaye kankole kino. Nga naffe aba Nyondo Gleam, Nyondo Media, okusinziira nti mubaddewo ku lwaffe abatusupportinze mu products zaffe eza Nyondo Gleam mu ngeri y'okuddizaamu abaana bwe tutyo bwe tugenda okukola. Era nga nvuddewo kaawo njagala okubategeeza nti tubaddenga n'abaana ababeera mu biyumba oba oli awo nga alina eddagala ly'ayagala, eddagala erya habo oba lyakunywa oba lyakunaabako, wabula nga mubaddenga bangi nga muŋŋamba Rozet olina omuntu asobola okunsabaliza eddagala lyange oba kino oba kiri nga nange sibalina binzibuwaliramuuko. Naye tusazeewo n'okutandika ddala guno omwezi Whitney agenda kuba nga ate mu buli wiiki atambulamu ng'emirundi ebiri oba gumu ng'adde e Uganda n'abeera nga ate akomawo. Era nkowoola abaana mwenna naddala abali mu biyumba oba olina ebintu byo byonna byeyagala nga bigenda kutambulira ku nnyonyi ojja kutukubirako oba otegeka message ku namba y'essimu 0524680778 obeere nga ate era n'ennamba eyo kweri ku screen esembyayo 778. Oyagala kizigo kya Nyondo Gleam, oyagala kusaabaliza bintu byo oba olina kyonna kye weebuuza, eyo ye nnamba yaffe eri direct gy'osobola okuyitako ne tukutuusaako abantu ab'enjawulo b'obeera weetaaze. Era oba ng'oli mu kiyumba ng'olina ebintu byagala okutwala ewaka ojja kuba nga ate oyitako ye nnamba y'essimu otwesige n'ebintu byo bijja kutuuka bulungi kabbeeyi akasaamusaamu naye nga biyita ku nnyonyi. Mpozzi n'abali e Uganda oba nga mwagala emmere okuva e Uganda osogamba Whitney ngendera wano nawali ewa mama wange kumpeera ebintu byange obindeetere ng'okomawo, oba mmere ng'eyo oba ddagala lyongeeryo, ekintu kyonna oba documents zo, ekintu kyo kyonna ky'oyagala okuva e Uganda ajja kuba nga bibaleetera bulungi nnyo ate tubeere nga tubibatuusaako era bulungi ddala. Mwebale nnyo okutwagala naffe era tubaagala nnyo. So tukoze vidiyo eno akutegeeza abaana mwenna abaliyo ng'oyagala okusibulukako naffe olunaku olwokutaano teekayo ka message tubeere nga ate tusibukira wamu. Nkiddamu totya bw'oba nga tuyagadde kubeera mu kamera nga tusibulukuka oba nga tusiibulula be tuba nabo ojja kubeera ku side. Tetukaka muntu nti olina okubeera mu kamera olina okubeera mu kamera, nedda. Abakkiriza just nga tukwatayo kye tukutte kibanga kijjukizo oba tugiyite memory ebeera nga ate ejja kubeera ku mukutu guno nti oba oli awo n'abaana be tulizadde balikopa ebyo bye twakolanga. Omwana agamba waaye maama yakolanga kino kyakolebwanga, nabo ate bayige enkola ennungi nabo bagitwale mu maaso. Wizard of Love onayo ka message konna eri abaana oba eri abantu bonna abasiiba? Message gye nnina, manyi nze ndi musajja mulokole naye mu nzikiriza yaffe tugamba nti wabaawo embeera emu etasobola kuvaawo okuggyako nga tuyise mu kusiiba ne mu kusaba. So okusiiba kuno kutuyambako to get closer eri Katonda, nti ekisooka oba weesonyiye ebintu ebiyinza okukuleetera okusembera wala n'ekisa kya Katonda.
Tibobo osiibye ogenda kwekubiriza ogambe engeri gyendi mu kisiibo sijja kukola kino sijja kukola kino. It's not all about food but oba yes bingi nnyo. So nti nzikiriza ekisiibo kino bw'oba okisiibye ate nga totuukiriza mukolo. Manyi mulimu abasiiba okutuukiriza omukolo. Yasiibye yes. Nga asiibye naye nga abbirira emmere, oluusi nga baba tabbirira emmere naye nga munda mu ye takifiiringa, alina obusungu ku muntu. So naye nga ekisiibo kino nzikiriza Katonda nti bingi nnyo ebigenda okukyuka eri buli muntu eyasazeewo okuyingira mu kisiibo kino n'omutima gwe, era ng'asiiba asaba Katonda oba Allah abeeko byamuggulirawo. I'm pretty sure nti buli muntu yenna essala gy'alina egenda kubanga eddibwamu, kubanga Katonda waffe teri amusaba mugaati n'amuwa jjinja. Ky'omusabye kyakuwa, si weewaawo. So temuggwamu maanyi, mu nnaku ezisooka zijja kalubamukko, naye omanyi ekintu ky'obeera weetaaga, you have to sacrifice for it. Just manya nti sacrifice eno gy'oli mu kkola ey'ekisiibo kino, saba Katonda asobole okusiima saddaaka, kuba eno tugitwale nti saddaaka gye tuba tukoze maaso ga Katonda. Asiime ekisiibo kino ate abeeko byayongera okutuggulirawo, enzigi z'aba ayongera okuggulawo n'emikisa gy'ayongera okututeekako. Weewaawo. Eri abasiiba siina bubaka bw'amaanyi. Just mbeebaza okusiiba, mwebale kusiiba, mwebale kunywera Katonda bannange, mwebale kubanga mumumanyi. Pozi n'ekirala mwesabire nga musabira ne banneiba emikwano. Pozi n'ebintu bye ngenda okutambuza, bannange ngenda tambuza bulungi ebintu byammwe nga mubimpadde we ngenda okubituusa nga gye mba nyina okubituusa, ebyokuleeta n'ebyokutwala byonna wendi munneesige. Tubeerako n'abantu abaagala engoye oba ebintu eby'enjawulo okuva eno Dubai gye tuli oba gite UAE. Eno ewasibuka eggomesi ennungi, eggomesi ez'emikolo, eggomesi ez'okusaba, eggomesi ez'okusiibwamu n'oba ogambye zaakulimira mu buli kika kya ggomesi. Eno gye ziri ggomesi nnungi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Nnungi nnyo nga bw'okiwulira. So nammwe abaagala ggomesi, era waliwo omwana yali aŋŋambye mugulize ggomesi, nenzimuguliza nenziweereza maama we, so nayo kigenda kubeera ate daily routine. Yenna abeera yagadde ggomesi tujja kuzigulanga, awoti ajja kuzitwalanga era zituuse bulungi nnyo ewaka. N'engoye z'abaana wano we ziri ennungi ennyo ate nga bbeeyi nsaamusaamu ate nga ngumu naye nga nnungi nnyo nnyo nnyo. So kyonna ky'obeera oyagadde oba simu ng'eyo, amasimu ga wano gabeera original tegali nga geewafa. Osobola okugamba nti nno munnange nditayo essimu bweti ne bweti, zigirayo n'essimu bweti ne bweti, ajja kugireeta ne risiti yaayo, gwe omwoyo akasente ak'okugitambuza. N'oba oyagala laptop oba oyagala zino zipad z'abaana oba oyagala bed cover bino bidove, ebintu gye biri eno eby'omulembe, kyonna kyonna bw'oyagala tukikugulize. Bwe twesige tujja kukikuguliza ate abeere ng'atambula nakyo bulungi nnyo ng'akireeta. Naddala abaana abali mu biyumba mubeerayo eyo nga mwena bye mwetaaga naye nga tewali muntu agenda kuba nga ate abibatambuliza oba ng'abibaguliza. Era ne kino nkibajjukiza nga we nabagambye nti ffe nno tusiima naddala eri abo abatuwagira ku products zaffe eza Nyondo Gleam. Mwebale kutwesiga, nammwe abaddewo nga mugula era ne mukomawo kubanga ebizigo byaffe yeffe ekyokulabirako, tetweyelusangako wabula nti sikini zaffe zirabika bulungi, tetulina mbalabe, tetulina binnamakula, tetulina black spots, nolaba nti sikini zirabika bulungi nnyo ate nga tetweyelusizza kuba tosobola gamba tulina bunnako. Kizibu nnyo omuntu okweyerusa n'abeera nga sikini esigaddewo nga buno bunnako nga tebuliiko. So tuli ku nakyo naye nga tunyirira, teweekeberako taata oli muddugavu. Kati tusaba mwenna abaana
hana bakosa ku product za Nyondo Gleam mwenna tubasaba mwite ku namba esimu eyo gye nasomye ku screen kweri esembyayo 778 oba oli Amlukin oli Sharjah oli Alain oli Abu Dhabi yonna tutuuka ntubaleetera ekizigo ekyo nga obeera okyagadde we just otunnyonnyola n'otugamba skin yange eri bweti ne bweti ne bweti ne bweti tukola ekizigo ky'omwana okusinziira ku skin ye nga bw'abeera atunnyonnyodde oyagala kulighteningamuuko oba oyagala kusigala kunnakyukalayo nga tolighteningzeemuuko wale naye ate skin neerabika bulungi tukikukolera ate ng'era tuyina ne products endala ez'enjawulo gamba nga herbs ezaffe ez'ewaka nazo tuzirina bano banjagala kukyalira nsiko oba kwongerako bano njagala kunaabako ku kyogo waliwo ebyesibyeso zonna products tuzirina n'emmere ey'ewaka gwe kyonna ky'oba olya ng'okyetaaga ebisinga ffe aba Nyondo Gleam tubirina gwe tukubire okubizika sewata ka message otubuuze kino mukirina emmere yonna nga bw'ogimanyi ye Uganda tugirina mu bujjuvu bwayo so mutwetanire mufune ebyo mwagala ddala abaana abo abali mu biyumba batalina opportunities okufuluma wabweru kwenonyiza bye baagala weetuli okuba nga tubasaavinga era nga mbajjukiza ekyentambula nti mwe mwenna ba clients baffe aba Nyondo Gleam ababaddewo nga mutuwagira n'abakyatuwagira twasazeewo okuteekawo entambula zaffe weeziri right now ziri 2 nenga very soon tusuubira okwongerako ey'okusatu negye bulagayo inshallah oba Allah ng'ageze zijja kuba nga zeeyongerera ddala naffe tubaddize mu ngeri y'okuba nti mubaddewo ne mutwesiga ne mutwagala ne muba nga ate musupportinga ffe mu kifo ky'abantu abalala era nga tugamba nti oba oli Sharjah oba oli Amlukin oba oli Afujaira oba oli Abu Dhabi yonna gy'obeera oli just okwata kasente ka mafuta n'okawa dereva n'agateekamu n'akutambuza yonna gy'oyagala okutambula ekyo tukikoze ku lwammwe abaana batusupportinga batukkiririzaamu kuddiza gubeera mwoyo era nga tugamba n'abala baagala okutambula badereva we bali 2 ennamba zaabwe ezisimu zijja kubeerako awo wansi ogikopako n'oyogerako naye yenna abeera available naawe agala okutambulako ebisale byaffe tebijja kubeera by'amaanyi nnyo tujja kuba nga tuwumbawumba ate babeere nga babasaabaza yonna gye mba mwagadde okutambula mwongere okutuwagira naffe twongere okuba offers ez'enjawulo okuba nga tuli bantu abasiima naffe twagala nnyo okuddiza bannayuganda bannaffe era nga tuli ready okuba nga tubaweereza obulungi ennyo era nga tetulinamu wadde bukuusa mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okutuwagira era nsaba nti era nkomekereza ngamba mwenna abagenda okusiibulukuka naffe muteekeko ka message tugahandika n'Olwokutaano olugenda okutandika tubeere nga ate tusibukirako wamu era nga tubasuubiza okuba nti tubakima omubeera muli era nga tubazaayo ennamba etaka wansi wa namba 10 buli lunaku Olwokutaano tubeere nga tusibukirako wamu ffenna Allah atugemulire ekisinga mu bulamu bw'ensi ndowooza katukomeko awo naye nga mwebale kutwagala kye mba mumanya naffe tubaagala nnyo tusonyiwagane mu buli mbeera yenna we tukozeewo bukyamu ffenna tuli baana b'abantu tusonyiwagane nga tusigale nga twagalana nga tusupportinga takumira mpeera okuleka nga waliwo alina akatalekeka konna naye ndowooza byebyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wiki yabadde ku kamera. Yo, this is Wizard of Love Kabeja Kaguje. This time around ngenda kuba presentinga Nyondo Gleam ekizigo ekirungi ennyo gwali eyo nga weetaaga okunyiriza olususu Nyondo Gleam yavuddeyo n'esalawo ekole ku nsusu zammwe abakyala abali eyo si bakyala bokka n'abaami kababe baana so ennamba y'essimu eri 052 4680778 contacting Nyondo Gleam asobola okutuusako ekizigo wonna w'obeera oli si worldwide owa America tokuba naye abali mu UAE Emirates ez'enjawulo bangambye ne Uganda batandiseyo branch naye nga Nyondo Gleam kyekizigo ekirungi ekigenda okukola ku lususulo onyirire odze buto